Nkwebaza okuba nti oli muwuliza mulungi wataddeko dda omanye ensinga bwetambula. Tuli mu masengera gy'ensinzidde okubuuzaako ne leero ennaku z'omwezi 23 mwezi ogwokuna 2025. Weebali byonna bisobodde okukola olwaleero. Abafunye ebirungi tubaagaliza binyumire bulungi, abafunye ate ebitali birungi namwe tubasaasidde. Dakika ziri 16 ezaaketa ku ssaawa entuufu ziri 36 ezaaketa ku ssaawa ey'akawungeezi kaali. Nkwebaza byonna bisobodde okuba nti okola olwokusatu batunulidde ebintu tubibikulira ddala munda ngeri ya kinnamawulire nobanga otambula n'okumanya eyo nagyoli ebibutikidde ensi yaffe bikyali bya paapa okugenda kwe era n'ebirala bingi ebiri mu ggwanga lyaffe wano Uganda ebitambudde bannange bazze wano kulaba nti batusaako otambule n'okumanya. Bw'ogenda ebweru wa Uganda, Tanzania balonda mu October, naye wano Uganda teboogera kulonda kwayo nesakwadde kwa Kenya. Sabula nti ayogera ku Kenya. Awo simanyi lwaki Uganda tebatunda byakulonda byeri. Tanzania ngeri ne Besigye waayo bamukutte yabuze tamanyiddwa wagyali. Ebyo ebiri eyawala. America eri ensi zisonyiwa okugendayo nga tolina visa nga tobuuza wano Uganda mweri. Uganda teriimu. Ebyo byakubanga ate byakumulondi mulala. Kiriza nkwanjira bakulu betulina bano olwaleero. Enkuba egweze wanji nti DRC Congo yali president Kabila yakomye ku nsalo president namugambye ina batono kapesa teze ebyuma bye wadi ogamba genda ku nti DR Congo yali president Kabila yogere biri mu East Africa yamukomeza ku nsalo namugambye nti eno tokyetaagisa. Ani agoba aliko yagobye yani yaliko amugambye atya tokyali wa mugasa eri ggwanga lino ninga ggwanga ki Kongo agoba mu Kongo munne Kongo agoba mu Kongo munne naye Kabila yagenze mu bitundu ebirimu abayeekera ne bamuwa obubudamu abayeekera bebawamba ekitegeeza nti yayingidde ggwanga muto naye abakulu ekibiina kye ekyo ne bakigobera ddala. Abakulu sebo ku lwa gavumenti Mr. Gavumenti buza kwatuliza sebo asebo neyanziza abawulize manduso mwenna mbalamusaako mwebala emirimu gye mutuusaako engalo atwongera okusaasira kubanga tuli mu baganga abakatoliki olw'okuviirwako Papa Francis ate nga nze we yagira mu Uganda mu 2015 ekitundu kyange kye nali ntwala ekyema kindi ebiseera ebyo yakikyalamu nga zze wali ku kijjukizo ky'abajulizi Munyonyo so kyakusalwa kyamaanyi n'abalala bafunye ebizibu twongera okubasaasira era nitubakwasa Katonda abenga abagumya. Njagala okutwala omukisa guno osebo nawe okwebaza olw'otukyaza ate n'okubiriza obulungi programu eyo gyempita baga nti media oyo ddala musajja wa byafaayo kubanga mu ngeri gy'akubirizaamu programu ze musajja alina experience, musajja ali informed nnyo naye bagambye hanayo okuyisaamu essimu ya medical nze abantu bangi era nga baga Capex uno yazikwata Capex uno kutuzira nga zikwata bote bamanyi yaziteeka kere yazijjako bamanyi naye nange mbaga nti konze eri radio erina abagoberezi bangi nnyo number 1 radio bw'oba onaayitamu olinokeera. Njagala kwebaza abantu baffe abakuuma ddembe bonna olw'emirimu gye tukola era gye bakolera ekitundu kino naddala ekya Kampala bwe kyatujja Kampala at least ekigambo kya tteke n'ebirala byakendera so tusuubira nti singa tutambulirawo tujja kutambula bulungi okulaba nga Uganda naddala Kampala we tuli sebo ebyokwerinda ebeerera ddala. Tuyenze kasiba nti honorable abatuuliriza bannange nange mbalamusizaako nnyo akawungeezi ka leero. Mbebaza mu birowoozo ebyamu mulina ne mukkiriza ne mugattako n'ebyaffe. Okubeera wano tekitegeeza nti ebyaffe bye bisinga ebyamu obulungi, naye ne mukkiriza ne muwuliriza ne mubigatta ku byammwe ne musobola ate okutambuza eggwanga lyaffe kutambuza eggwanga lyaffe bulungi. Medi abantu ebirowoozo bino bano abali mu buyinza abataliimu abantu ba bulijjo naddala kati abasinga abatuuliriza
tebalina nsobi ku birowoozo byabwe bye balina. Era oluusi ne bye bawagira tebaba bakyamu wabula bye bawagira bye basobola okuba abakyamu. Era buli muntu waddembe okwogira kyayagala. Ekyokubiri samateeka mukkiriza. Ekyokubiri ng'ate nakyo kikulu. Abawagira ebikolebwa mu byobufuzi bakama baabwe. Osobola okuwagira ekituufu mu bukyamu oba okuwagira ekikyamu mu butuufu. Nalwaliro osobola okuwagira ekituufu mu bukyamu oba okuwagira ekikyamu mu butuufu. Kati kankuweeko kyakulabirako kyokka kyakuwagira kituufu mu bukyamu. Mu myaka gy'ekinaana ebibiina ebyali by'amaanyi UPC ne Democratic Party byombi byali bituufu okubeerawo, naye abawagizi baabyo abamu baabiwagiranga mu bukyamu ne bakola n'ebikola eby'okutema ebitooke bya bannaabwe abatabiwagira. Kakati tekitegeeza nti byo byali bibi ng'ebibiina. N'olwekyo tuyingidde mu kaseera ak'ebyobufuzi eby'amaanyi nga n'atali munnabyabufuzi abyetabamu. Ate buli omu nga mumanyi gy'ali. Ate wano mu Buganda nga buli omu ki mumanyi gy'ali. Wano mu Buganda buli akwata essimu abeera mumanyi. Lumu Honorable Sseggona oyo yali ayogera mu maaso ga Katikkiro n'amwebaza ate okukwatira ddamula mu kusoomozebwa. N'amugamba nti ogikwatidde mu kiseera nga w'okulembera bakusinga okumanya. Kubanga okumanya wano kwakendezebwa nnyo buli alina essimu amanyi. Buli omu amumanyi. Oleeta ebyenfuna oli ng'abimanyi. Nonga nti waya economy ngimanyi. Kakati nonga nti era ekisembayo nga namusa ku bantu. Wabadde okyalamusa ku bantu. Medi obwavu bungi mu byalo. Ne mu Kampala sebo. Mu Kampala buteekwa kubaamu. Kubanga Kampala tumuyita capital city naye lyekkuŋŋaaniro lya buli kizibu. Abalalu mwe balina okusinga, abalwadde mwe balina okusinga, abaavu mwe balina okusinga muno. Naye ne mu bitundu by'omu byalo bungi naye ekimu ku bisi by'obwavu mu Buganda kankyogereko katono. Obwavu tubukolera enkiiko naye obugagga tetubutuulira. Obwavu obukolera enkiiko. Era media asinkana ne Kasibante n'obasa nti kiri bubi obwavu obulabye. Naye tebatuulaga ntukoze tutya afuna ensimbi okuva bwe tuli. Njagadde kubagamba tekikoze mutuuza mu bwavu muzituuze ne mu bugagga okusobola okugaggawala. Obwavu obulaba mbulaba netetoza munga tukoze tugaggawala. Jangu tuteese nga bw'obulaba tulabe bwe tugaggawala. Enkiiko ezisinga obungi zituula kwogera ku bwavu. Bali mu taxi abasajja nanga batwavuwaza tewali waleetawo kiteeso. Kirumira yakola atya nti yanze Kirumira namusembererako manyi we yakola nti musajja ali mu esimbu yasooka kwasanku ndeeta kyakulabirako. Mukama we n'amusiima nti oluko lwasizza bulungi. Olwekyo banaye bw'oba okola omulimu guno gw'olaba ogutaliimu ssente. Yasooka kutunda bugaali ng'atunda mpagi za gaali. N'akola obwesigwa. Bagina edduuka bayitanga bagali. Kati awo tutudde mu lukiiko lw'obugagga. Nga ffe tumuweerezaawo. Kati Medi ekyo ky'okoze oleese ekirowoozo mu lukiiko lwaki nti n'omugagga asobola okutandikira wansi ng'atunda mpagi za gaali ne fuluweero zira oti fuluweero nedda zino emisingi gy'eggaali. Era zezo awo olaba edduuka Molo bagita batya nakaseera ng'oyambuka. Kati Molo siiye siiye naye Molo alina n'olwekyo osobola okutandika nga bw'otandise n'onyiikira enkiiko zemutuuze ez'obwavu nga mu Butenda sajja batwavuwazza mu bbanga ttono ez'okunoonya obugagga abo abagagga abatuyiseeko tobasangako nga banyumya ku bwavu. Naye okumanya ssebo bw'olaba batudde banoonya butya bwe bayitawo, banoonya butya bwe beŋŋanga okusoomoozebwa. Naye genda ewama wano bayitawo batya masuuliita ku ssaawa 2-3 ez'okumakya. Bw'olaba bakuŋŋaanye baba mu nkiiko za bwavu. Ababoodaboda ali ku roundabout. Era nabo baba mu bukiiko za bwavu. Oli command Ryan Air Cargo abakugu mu kutikka emigugu kuva e China ejja group eginesa kinomu bakozesa nnyo okutuuka mu Uganda. Baguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutaamuza bakukima ku kisaawe nekutwala mu woteeri nekujja mu woteeri nekutwala mu butale
bakufuna ebbaluwa ekufunisa visa gyebeta invitation letter era bagamba bo abaali ne Kago baguliza no tiketi balina vonna oluchina mu Luganda boza sente eriyo omuntu gweyagala okugulako ebintu kale nabyo biri mu ggwanga bakutegeeza nti beekwate basangibwa ku BBC building Nabugaisinga namba 216 maaso ga Bank of Africa era nga bali ku simu 0740 52 0762 0792 Tabula Properties batunda ettaka balina ebyapebwa nannyini balina estate zaabwe empya bakonja estate zaabwe nyingi wale ziri Wakiso mino ziriana balina gye balina Kikuji Kachiri balina Egobero Lutisi balina Bukalango Tabula Properties balina ettaka egayaza Busukuma era kutegeeza nti amasanzi n'amazzi byonna weebiri era kibanyampola bakikkiriza basange ku masitowa bali ku simu 070M 492 003 070M 0546 omulimi leka kwekangabiriza amugoba genfuna kamala leka kweteka mu erisolo tuna kutuukamu bakutegeeza avoid master nti jangu bakutegeeza babukola Chemical Industries Limited tigula avoid master okuva gye bali lidagala litira ddala omuddo nga enanda kayuki n'emidana mingi omuli bagamba tukozesa Commander 24D yagisobola naye nga Widmastono ye aziiza omuddo bagambye nti kakati kyolina okukola kiri kimu bw'ofuuyira omuddo okutawaanya ogulina emputtu teeka golden drop akatayiza enkuba okunaazaako eddagala bw'ofuuyidde kuba bw'ofuuyidde eddagala ku bikoola enkuba bw'etonnya livaako ne bw'okozesa golden drop terivaako bakutugamba nti genda amaduuka gonna gye gali agatunda eddagala ly'ebirime obabuze nti njagala Widmaster okuva mu Babukola Chemicals Industries be basinga mu byobulimi era nga kitegeeza nti mugabo gajja kweyongerako dakika ziri 32 ezakayita ku ssaawa emu y'akamwezi ka leero nsereko mbuliza Kasibantu oyo agamba nti abagaba bamakola nkiiko hamu yazikola wa nani hamu yakola ni meeting atwe yaliridda wa okufuna sente kirume yagikola wa Kasibantu aleme kubuza abantu babeene kakati yayagala ngamba abantu babeene nti mukome ku kyakukaba bwavu onaga bamita mulya kimu kati olunda ni mulya kimu kiiko lwa bwavu wabulwoga bannaffe bamulya kimu n'okomaawo twetaaga yuweera abali ekimu bangi naye twetaagawo kumpewo abakuba nti bannanga nze yalimye katunkuma nenfuna ku ssente kubanga buli lw'omalamu sayidi emu amaanyi nti ffe omulya kimu netafunayo bagamba nti bannange nze nalimye ffene nenfunayo ssente ebintu ebyo birina bebirowoozeseza ddala nti tuli bangi ne bootakola so yagamba bazituzayo bahamu kigundi meeting zogamba nti abaavu atolooza bakuyita goloza teba press conference ne mu mutwego mu bulimu olukiiko omutwego parliament abantu balekera okutuula mu kiiko z'obwavu buli lw'omanya obwavu n'obwebbeetu n'otagattulula kuga nti naye mbuvuddemu ntya olukiiko ne lukoma kuga nti kwekubagiza owedde teyanzeege mbadde ninze mwanga okubuuza nga ndaba abantu bebawadde omwezi mulamba beetonde nga naye abulaba ku TV mwanga banna abatuziza basatira bwadde wiiki mwezi gumu Deputy President wa Buganda ayogedde mwanga yekoze ebintu nenzijukira Besigye nga ali wano natandika walk to work mwanga wano bagiranga kiri walk to work mwanga ne bavaayo neera bamukyukira kuwangala kirungi mwanga ndabika bawadde obudde mwebadde omwezi ogwo nabadde manyi nabo bagende kutuula bakole roadmark nga mwe mwakoze abenaalimu ate babadde ku bya
byabwe byansale mwanga dictator awedde emirimu mwanga nakyemalira awedde oba bamutumye butumi omanyi statement eri alina okugijjawo eya president we statement eyo nti omutwe gutugwesiga nitwagala n'omutima gutugwesige alina okukakasa mwanga dictator buza kutuliza dictator statement ze nedda sebo abaami n'abazaana ba Ssaabasajja era ninda muwanga Kabaka abatuuliriza musibye omutyano banyabo ne basebo Medi mukama mulungi kubanga obudde bwonna simanyiwo nzize wano nga ndaba leero Moses naye ampita dictator ate tuva wafu manyi ono muganda wange ono Moses muganda wange dictator tusisinkana ne tunywa kachai ne tuwayaamu edduniya eno tuvudde wala kakati Medi abatuliza mbabuuziza mbatolidde ku salaamu tugende ku mukutu waliwo kyogamba kakati ensonga ezo zoyogeddeko oba oyagala nzikwate nazikyayo nze ndese bulesi kale nti muzitaddewo nzogereko njogereko kakati Medi sigwe wadde omulamu nizogereko ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna bekutuuka okwesimbawo ebifo byonna mu ggwanga bekiba kirina obusobozi kibisimbako abantu bekiba kirina obusobozi ng'oli kibiina ky'ebyobufuzi ekyetongodde ebifo byonna ebivuganyizibwako mu ggwanga osaanidde weekakabe obisimbeko abantu kati abasinga abatunudde speech yange bagitunuulidde ku muteeko ogwokubiri omuteeko ogwesooka mu Buganda yabadde challenge kusomozebwa nga tuwaga nti wadde national platform yawangula mu Buganda ne waliwo ebifo 50 ebyobubaka bwa parliament bye balondebwamu national unity platform byetawangula yawangula ebifo 5 mu bitano ku bifo 10 mu bitano nolwekyo omuteeko ogusooka nga waliwo ebifo 50 ng'ebite birimu bammemba ba national unity platform ate nga mubyagala ate ng'ekibiina eky'amaanyi kyandibadde kibyetaaga kakati ku byo ebyo abasinga bitwogerako sinaba opposition ku 5 37 ku byo ba NRM kati tolako 5 37 tegeza abasigadde aba opposition balinako 10 bimeka 14 bwebityo so balinako 13 so ebifo biri 37 birimu BNRM ekyo gye twayise Blue Ocean Strategy nti instead okulwanira bino betwali medda lwaki tetugenda eri ewali NRM ne tusooka tuteekayo amaanyi tukwate ebifo ebyo 37 nze Moses Kasibantone yansooka e Butambala n'ateekayo okuvuganya okw'omugundu si bwe gwali era babba mubbi yali awanguddeyo mu kalulu akaddako ne tukkaanya tumanyi tuteekeddwa okuwangulayo yadde Rubaga ewaali Oliver Betkamya namisango nze nenzira e Butambala era nembeera nga mu kiseera ekyo nze mukulembeze wekka mu Greater Mpigi yekka eyaliyo omulonde nga opposition ku level ya parliament ekyaddirira nga tukoze kaweefube eyo yonna mu Greater Mpigi mwasigalamu abantu 2 bokka ku level ya parliament abatali ba opposition Lwakojo ali Egomba ne Silivia neyebale ekyo nga kize kubanga twagenda ne tukaabula Kasibante yasookayo n'akaabula olubimbi ensiko nenzija n'enkuba amaki amavuunike nga tugamba bala following example ngezo ebifo bino Kiboga Mubende na
nakasongola betutayinamu babaka tubiteekeko amaanyi ag'enjawulo obwo bwe bwabadde obubaka obusooka ku levo y'omutendera gwaki ogwa paalamenti. Omutendera ogwokubiri ogusinga okuba nti gwe gwaleese ensasagge waliwo era bye twawangula ng'abaabiwangula we twogerera baatuvaako ge mazima. Abamu mu Lwatu nga Kagabo ne Jime bagamba olwaleero nti ffe tuli BNRM era agenda ayambadde pate kala yeeramu. Nabawo n'abalala mikwano gyaffe betumanyi obulungi nabo baga ffe tukoze DA Kasiba Ntono memba waayo nega ffe tukoze eki bayatula batoola shahada ne bagamba ffe twatudde tukoze DA tutambuddemu begaba maka tunobye ne banoba kakati mu mutima mulungi tulagamba Mukama abasaasirireeyo muzaale n'abalongo ofumo mupya muzale n'abalongo mubuzalemu n'abaki n'abalongo mujje tubazine mujje tujja kujja ffe tukube tubayimbira abaki abalongo bwe muli nunula eggwanga lyaffe ne tugenda mu nsensuubize tuli era enguudo kyonna kyebali tuwaayo tuli nabe ndibeera mutuuze nga ndi mu nsi ennunule ekyo kiriba kinkolera bayatula n'akamwa kaabwe atali kukaka ne bayita ne kamera ne batuuza n'enkuŋŋaana ezitali zimu ne baatula ne batoola shahada ne batulekere ebifo ebyo ffe netugamba nga bikalu nga ebyo ntugamba nti bannanga ebyo biri vakanti kufa abannuupu ebyo ebifo abaabirimu baanoba kakati munyange hajja tiye bwanoba sara wange bwagenda sara yo bwagenda ne sharia ekuweeko ennaku kyenda mugumu ate nga afudde bufu naye baba agenze bugenzi teziwera kyenda ngozaawo bano si bafu naye banoba kati be banoba nate betuba nakisa netuteeka ngaffe engeri n'abadde abyogera nga ndi musiraamu omukazi okusooka okunobera ddala waliwo ennaku ziri ze tumuwa ne mwawula ebisenge ne mwawula biki tuteekewo n'ennaku 30 be baba balimu akaddannyuma ffe abakazi tubaagala badde bafumbe eddya kulw'abaana bakomewo tubagamba badde bakomewo naye be batadde mwezi ennaku 3 tujja kuwasiza nga tuwoowa kati kirimu sitaani tewali kirala kyonna owuliriza CBS FM Manduso radio y'abavubuka b'omulembe omutebi kasibandi abantu abanoba emisana osajja muli kimavunaana Medi ekirungi onaleba muwangu ono by the way tawuni yaffe eyasooka okuba ennene yali ya Mubulo kakati nga bw'oba ogenda Mubulo muwanga era enkiiko zaffe gye twazikuba nga muwanga ono nga tumaze okubulangana buli omu ekibuga kimumize nziramu okumusinkana Mubulo mu 21 kulale ya Dr. Besigye nga talina watuuka Mubulo nga tayise waffe eddwaliro lyaffe eddene nga liri Gombe nga sina bwe ntuukayo nga siise wa muwanga kakati nga ne bwe tusinkane Kampala buli omu abuuza munne osolo nga azi atuuseeke mu kibuga kyewaffe ateeka okuba amanyi waffe bwe bali nange senga nalwadde ne ngenda mu ddwaliro ebugoye wali nningirizaawo kyatali mwenkanya senga oyimiriza omuntu Medi n'omugamba nti muwanga okujja mu paalamenti mu kusooka menyerayo abantu 5 abamuyamba bw'atayogera ku mpuuga mugobe ekyo kimu okitegedde bw'atayogera ku mpuuga mugobe ekyokubiri kibayita collegism tubadde mu paalamenti nga bw'olaba Kasiba nti onoonye muwanga omanyi ali kumpi oba mpuuga oba Semuju oba Segona oba Namboze ebiseera ebyo naye kirina gye kyava muwanga nga ajja mu paalamenti nga Semuju wa FDC nga ffe tuli ba DP nnyo Semuju yali omuwanika wa ensawo ereeta muwanga mu paalamenti nga yatujja mu sente nga FDC ono kyesaagalaga nti koligiwo
nti osobola okuyimirira ng'abalala bonna batidde okulangira nti ekifo kye kiri vacant nga koligi Muwanga yalangirira ku Mpuuga ku lunaku lwe lumu ng'ekyampuuga kiri vacant ate ujje weetonde naye ku lunaku lwe lumu nga Lubongo yatalina process yonna gy'ayiseemu naga nti oba mwagala oba kufa oba nkuba oba musana Lubongoya gwe tutaddewo wano kati osobola omubuuza timu abagoberera amateeka g'ekifumbo nti bw'anoba obunobi n'ennaku ekyenda teziwera omwaye ennaku Kataabu n'abalala abavuganya ku tiketi ya Nuupu mwabatuuzizza Ddigo ogenda okuddikira yalinga ekisooka nti Masaka Nyendo Mukungwe ali vacant naye Lubongoya ye ate wano talina kuvuganyizibwa kubona ye deputy president buvunanyizibwa bwe kakati bano bawaye NRM credibility nebyekola ng'etulimba nerabikanga yentuufu nti fe abalwanyisa dikiteeta Lubongoya omulangirira ng'abavuganya tebannaba na kutegeera tugenda kuyita mu process ki nalabye abantu abakubira Muwanga engalo nenjukira Obottolo yagati I cannot even pronounce the name Kabaka kuliko abakuba engalo nga singa bo akola ekyo kye yakoze ku Lubongoya neri n'atwalayo abantu ogenda okuwulira abantu abayingira DA ogenda okuwulira abantu abagenda mu bibiina ebirala nga Muwanga ono bamunoonya kumulya Muwanga ali mu kusomoozebwa okw'amaanyi neri katanategeera nti ku mulembe gwe kwe tulabire ebifo nga byaggwa nga bijjamu balina miziro nga biteekamu abatagirina nga Muwanga ye chairman wa kokasi ya Buganda Muwanga nga ye deputy president owa Buganda twali wano musajja mulwanyi tulwana mujja mutya Buganda ku map kati ate Abaganda bebavaako nga tewali na due process Muwanga kye mwabadde mulina okukola eggulo kubuulira abantu ba Nuupu abaagala tiketi tugenda kuyita mu makubo kyagali democratic otherwise kino kye mukola mubicaminga so dictatorial okusinga ne ekibiina kye twagala okujjamu olw'obwa dikiteeta oli ku manso dakika zino ziri 8 zokka ezibulayo kwera essaawa 2 kulu bagambye nti Muwanga tutanze tulina kitugenda okukola naye nanga nti kino kye kiri mu dominion mukira mutezi siri wa network kyekyo mu kasibanda nti kye kiri mu bantu kino okay kye kiri mu bantu papa tulina buyinza tulina authority mwogerako nibadde ebirala bibadde bingi naye ampuliza tukiziganya n'abakubaganya ebirowoozo nti sereko tugenda kino abantu bamanye Muwanga abantu bamanye kikinadde ntegeeza byebyo nno ebiriwo ampulira yakatutegattako wabaddewo nduyite lukunga nduyite ki mukasima nti kyabadde ku Muwanga ekyoka njagala kyabaddeyo ekyabaddeyo Moses omanya ekyoka n'omanya waayise baani njagala abantu batambule n'okumanya olukiiko lwabadde lukiiko twayise bano wammanga yes tulina bammemba baffe abakunga immobilization task force Mbuli district twayitayo abantu basatu wano lwasokera iganga by the way mu Buganda lokka twasokera Mbale olwa Eastern gundi tugenda ne mu Western tugenda ne mu Northern nga buli kitundu tugenda tukubamu olukiiko tuyita wano bammanga tuyita ba mobilizer basatu okuva ku buli district kuva ku buli constituency ne basatu okuva ku buli district wano mu Buganda ne tuyitirako abantu bonna abalonde ku mutendera gwa level ya parliament n'abaagala okuvuganya ku mutendera gwa parliament ne tuyitirako ba chairperson aba district basentebe n'abaagala okubavuganya babaawo oba bavuganya ku bwa ssentebe ne tuyitirako n'aba municipal council kati twatuuzizza olukiiko olutegedde lwabagala kwesimbawo lwabanoonya bululu mobilization nga tulina okubasimbula batandika okugenda njagala otegere bulungi omulama Medi nga tulina obasimbula batandike okukola omulimu ogwa 2026 gwe mulimu gulukiiko lwe twayise yes kubasimbula mu kubayita okwo ekigendererwa kwabadde 1 kankinyonyole ti mu bantu eyo osanga bamemba ba Nuupu bangi nga babiri baagala ekifo basatu baagala ekifo kimu ne mu kifo ky'okuba nga bataakinga omulabe ate ebiseera babimala bo bennyini beesoggola
nimwagala okisalira eddagala twagala kinogera eddagala twaga nti mugende neje mugenze temujjanga eriiso ku goolo omulabe waffe ya NRM kanzi katono nnyo somozebwa ekibiina kwe kiyina okwenjawulo kubeesimbawo ebifo byaffe abantu baffe abatuvuddeko abikasi abayatta so netugaa ntulawo abatuvaako ne bagenda tubagaliza emikisa bana ebyo ebifo gye muli mukoleka weefube mubijjuze kanve mulawano katono nnyo lezika ziri nnyo zokka zibulayo kwera essaawa ebbiri nkwebaza kuba nti oli ku mukutu ninga bannaffe aba Silver Technical Services Uganda Limited ono basangibwa kyali wajjala naye ne mu ggwanga lyonna balinayo amatabi gaabwe balina branches zaabwe n'ekitebe ekikulu kyali wajjala Ebenezer House maaso ga Matters Hardware bakutegeeza nti bo ekibalese mu ggwanga lino ekitundu ky'amasannyalaze kyava wadde olukusa okukola ki okulaba nga kitambuza amasannyalaze kyebayita line construction njagala amasannyalaze ate ebikono biri wala bano bo bakutambuliza amasannyalaze bakutuusa kawooli ne bagamba ekirala kitundu ky'amasannyalaze kyabadde ekirala ki okusiga amasannyalaze mu bikondo new connection era Silver Technical Services Uganda Limited babawadde olukusa kitundu ky'amasannyalaze mu Uganda okuwayalinga ebizimbe kyebayisa installation okukola amasannyalaze okuva mu generator ne solar kyebayita off grid nemuganda baga nti kyokka si kyekyoka mu busena amasannyalaze mu ggwanga laffe Uganda ye babawadde kyo naye bino birimu ssente nnyingi era bo aba Silver Technical Services ne bakwatagana ne banka etibwa Post Bank netekawe bakiyise Post Bank wendi okuyamba gwe awuliza weyala amasannyalaze bikwata ku masannyalaze kuwayalinga kola otya ow'ekizimbe gwe olina akedi oyakekereza amasannyalaze gwe bakukoledde kyebayise generator ne solar panels off grid ojja kukozesa amasannyalaze naye nga ga solar ku akedi yo ku molo yo ku apartment zo naye nga bagamba sente z'okubaamu nnyingi naye totawontoleta kyapa genda mu bank etibwa Post Bank obagambe abawendi balwa bakozesa kyebayise Post Bank wendi ne Silver Technical Service Uganda Limited okuyingiriza amasannyalaze ku faamu yo kutambuza amasannyalaze kujja generator mutakalyo oya kuzimbawo ne wa transformer kutawanya banti oyagala generator aba Silver Technical Service we bali okuyamba ne banti akyo tujje kikola wato ina nsimbi wekwate Post Bank wendi genda mu bank ekyo baganja amasannyalaze ngenda Silver bagenda ate bwe kibakola amasannyalaze bakuteera n'ogenda Post Bank ne kuwa sente nisasula abana ba Silver noyaka bamutegera ningi jono sasula bali kusimba na bamasannyalaze aba Silver Technical Services bali ku 0759 05 18 nkagamuka goba 0783 998 Silver Technical Service Chapa Enterprise bali ku Rafik Building eri bali ku Rafik eri mu Kikuubo duka plot number 3 bayisa sabuni anaaba aitiwa Lanzo sabuni ayoza owomuti aitiwa Jama atukuza engoye muwevu mu ngalo alina akawoowo taggwerera jangu gena omugole gw'omusubuzi gena mu Kikuubo obenga ogula sabuni ono aitiwa Lanzo alimu obuwo bungi ne sabuni Jama owomuti ayoza Chapa Enterprise bamuleeta oli ku mukoto oguyitibwa Airtel kati bayina kampeni yaabwe bayina ekiwendo kibaliko kyokola nti okekkereza data wo bakiyise Smarter with Data Campaign Movement ne Airtel bagamba nti weteganya essimu yo nga togitadde kati oli awo oli kusibisa owuliriza ne bagamba yetegeze munda eri waliyo byobadde onoonyereza kyebaita browsing olina byobadde onyuma kyebaita chatting olina byobadde olaba obadde olaba firimu yo kati bagamba nti kati weegendereze nnyo ebikola nti ebitwala nnyo data kozesa data manager ali ku My Airtel application otandika okugoberera ebintu nga bitambula kino kijja kuyamba ne bagamba nti ate balina ne data ogwasazeeko ssente ntono ddala onyiga star M00 hash lundako option eyokubiri ogule data wa wiiki wese weekly data bundles oba omwezi wese monthly data bundles ofune Smarter data ne Airtel bagita the big network okusoma kikulu naye wasomere nekyo kikulu nyo wasomerawa nti nsereko nasomera Lubiri Secondary School somero kyaliyo kati gwe wasomerawa oyagala kusoma ki njagala kusoma by'amasannyalaze kuyingiza amasannyalaze nogagoberera
installation system and maintenance ntiye oya kusoma ki bya midumu kyota plumbing ne pipe fitting tyo nja kusoma bwa makanika nja kusoma ne biriko kati beta information technology IT information technology ntyo chicha jwa kusoma nja kusoma okufumba ne okulabira oti hotel management nja kusoma bya kwemyula cosmetology ne beauty therapy chicha kusoma nja kusoma design nja kusoma kujanjabira abantu awaka kyabita nansi ngonoonye somero balita batya institute bagita batya Libra Vocation and Business Institute eyo balwa bojije buli akubuza ndo somera wa Libra Vocational and Business Institute bagamba ko omulimu ebo somero je ko omulimu balina course ntono myezi 3 myezi muka okusoma kikulu balina myezi 3 myezi muka balina bukoso batandika mwezi ogujja ogwaki ogwa May we wandise kati ogenda osoma ebinambi kusomesa nkude bibasomesa baliridawa bali zirowe wakatayi ni ofisi yabwe eri Ntinda ku Haruna Mall se namba 67 genda we wandise ogenda osome munange osome ofune baluwa bali ku simu kati ko baga njagala kusoma mbudi CBS ngebyogerako bali ku 0703 7 atanu musamu abiri mukaga 0703 7 atanu musamu abiri mukaga ojja kubanga beba Libra Vocational and Business Institute funa omulira bayita Forest Resort Rweza jango gwe obere mugana oyingira mu family affe tojja buzinga mu jango tuyine ebizimbe byaffe mu kusula tuli mu miti simuka otunde obutonde bwensi sura fito densi onojja kwange olira akakewa kakufuwako era tukutegeza tuyine mmere gitufumba eya kuna ffe local food ne yebwe continental food tuyina gardens zijudde obutonde bwensi mpewe kufuwako osobola okukolerawo embaga sokolerawo meetings wa Forest Resort Rweza abaana baleete tuyina kids park mubatambulira tuyina swimming pool ez'omulembe tubena endongo buli wakutaano Forest Resort Rweza esangibwa ngodda ekajjansi katona tuka kajjansi wala mafuta gabaita Mogas awocha Mogas ali ku mukono gwa ddyo ngodda ekajjansi ojokola ko eri kutwala ku Forest Resort Rweza bobo obuzi kya bugunjufu ngokuba essimu abaye njagala kubusulaawo njagala kujja kukola mikolo gyange awo njagala kukolerawo mbaga naye mbuze bali ku simu bbiri ziwandiike M0708 52 19 0778 3 ye Forest Resort Rweza jojo basanga ndechikazi zino ziri 3 za kusaba 2 soka kintu kivjewo ati kwate ku nsonga endala ejja kubeera atwala kutunulira omulamu wagwe figura tutambuddeko omulala kwe kutunulira nti mtonyo katono tugenda mu kulonda naye kasiba nti kitambula tugenda mu kulonda ekitono ky'ebyokulonda kiyina abalonzi 24,000 muwandiisa mpulirize Electoral Commission Uganda tina abantu 45,900 ngenda mu kulonda kwa 2 meka 2 census tuli balaba tuli wandika tuli 45,900 ne Electoral Commission ina abantu abawandise 2,400 ekibiro kya kitambula ekyenarimu kina abawandisiza abantu 2,000,000 kino yekyogedde kino kulo mukaaga era nzira mukyasiza 19 obugwako niyo embale nyangu gabi 19,900 aji 2,000,000 ekintu kino ekintu parliament yakitereza bulungi ampuliriza abalonzi bali 2,400 gonga limanyi abalonzi gwalina abantu abatuuze 45,000 ne ku bo enali muinaka abalonzi abawali mu kitabo kyabwe 2,000,000 ekibiina kya vice chairman vice president Buganda nope wandika 10,000,000 UPC ina 6,000,000 FDC ina abantu 7,000,000 DP ina 3,000,000 bogatawamu ziri 3,600,000 kasibande
mu ebibiina bye mubiina sinakulya abatebanaleeta etenaleeta ne walimu etenaleeta niwe ngase bano kaseba nti bali milioni 3.6 naye nga abalonzi bali milioni 24 enjawulo ya milioni 12 negwe alina abantu milioni 45 nakusala milioni 45 nga temulambuludde kasibande kito mulimu n'abayowere ekyo nakyo mukiteekawo mulambule abantu bafe bagala kutamana kumanya abalonzi bali milioni 24 ebibiina bya declarinze membership birina milioni 3.6 bwenzigasse kati awo nja mulambululemu awo omuntu atambule kampe muwangamiza ensonga naye ensonga naye mugikwateko bwetumalira muwatudda kweyo ojja kumpayo obudde njogereko nange erwa eyamuwanga goli wa nuupu ate ebyo naalimu tebabyogerako nuupu national party ne betuvuganye n'abatajagala bayina public entity tumale public property ya nuupu weyatudde tusooke tugende tewudde ku kino ekibuzo kiri bwe kiti olabba muwange gwenga lyagala kumanya omuntu afuna atya kaadi ya nuupu ekyo sooka omaliza ekyo ogenda gifuna otya ofuna otya kaadi ya nuupu ekyokusooka pate yaffe yali eyagala okwetereeza mu ssemateeka era ne tuteekayo ennongoosereza mu electoral commission eziyise ezinaatuwa omukisa okgenda ku byalo ne ku miruka tuteekeyo enkiiko ezinakola electoral college. Jukira nti ekibiina kyaffe abasinga abaagala okukozesa example ey'akalulu akaggwa twali twakamala emyezi 4 nga twakakiteekawo ne tugenda mu kalulu tuwoze bebi ng'akyayavula yalina okugenda okuvuganya mu kalulu n'ate mu kalulu ako waliwo ne covid so n'ebibiina bingi tebyakola nteekateeka ya bulijjo ya campaign kubanga zaali zimenya amateeka agaali gateekebwawo okukola covid abantu obutafuna covid so tugenda mu kulonda nga one party empya kati ne tutambulira mu party constitution yaliwo n'amateeka agaali gavuga covid so abantu bayitibwanga ne research neekolebwa mu kitundu nezuula ani asinga obuwagizi era yasangibwanga nti asinga obuwagizi yaweebwanga ticket. A whole body was set up, electoral body. Ng'ekola ekyo. Oba covid ntwakira ntukusinkana. Oba covid n'ekibiina ekipya ne ssemateeka nga bwe twakifuna ekibiina ekyo kyali kikontana bulungi na nnono za democracy y'ekimmemmette ekibiina era olwamala okugenda mu okulonda nga kuwedde ne tuteekayo okusaba kwaffe electoral commission etukkirize tukole enkyukakyuka mu ssemateeka etwala obuyinze buzize bannanyiniyo wansi kati omulundi guno electoral commission tenayisa nkoleyo n'olwekyo pate mu bingi ennyo byekyasala entotto nesobola otya okutuuka ku muntu afunye kaadi ng'oyo yasaanidde abantu b'ekitundu gwe baagala nga gwe balonze butambala nga gwe ab'ebutambala gwe baagala si kumukakaatikako nga luli bwe kyali naluli tesi bwe kyali gambye singa bwe kyali luli nkugambye tibaateekawo akakiiko ne kagenda ne kajeerubaga ne kakola research okunoonyereza ne kazuula nti kasiba nti yasobola era naye ne bayitibwa bizo ne bakola test scorecard eyo ng'ejjako contribution yo mu people power mu nuupu omazeemu bbanga ki n'ebirala kati abamu nga mukwano gwange sagagenda mu birala ebiri personal so abamu test eyo bagizusanga nga nzibu ng'okwolwo lwennyini lwaze n'agamba nzize mumpe kaadi kakati lwenzize n'agamba nzize yenzize mumpe ekifo kyakubalibwa tuyalemwa kyakubalibwa oba akasente kebali oli ku manu sedeka ziri 12 zakata ku ssaawa 2 nkwebaza yonna gy'oli bannaffe bano bo bawunya mugongo balina wojja okuwonera omugongo bagala nti baffe mwene tubategeeza ntulese enzijanjaba empya
mugenda kuwonyera omugongo gutawanya disiki zakyukakyuka zasesetuka nizinga nerves oba n'omugongo gukuluma jangu tukujjanjabe onere ddala ku ssente entono ddala tujjanjaba nakusanyalala omugejjo ekiwanga ebigere nga bizimba bikuma omuliro ebyo byawedde amagulu gagwamu amaanyi ekyo tusinga okutegeera mujje tubajjanjabe ku ssente entono tukola n'ebirala bingi mu byo tuyira kyebita therapy treatment tukola massage tukunyiganyiga tujja waka nikujjanjabira awaka ensi yakyuse okuba simoni ajja kujjanjabira awaka bano banaffe bali Kawempe ku 5 mu maaso g'akatale ku kizimbe kya Kawempe Shopping Arcade bakubire ku simu abali mu mujjanjaba omugongo mu mujjanjaba okusanyalala nga bali ku 075M 19 3300 076 5 58 35 Multitech Business School omaze sini eyokuna eyomukaaga totula waka weyunge ku Multitech Business School okole diploma degree higher education certificate ne professional accounting mu course nga CPA gobimanyi CTA CIPS ATD ne FIA SACO ICT amasomo gaffe amala getunzi mulimu early childhood development, graphic design, TV and radio production, phone repair and maintenance, plumbing, welding, animated fabrication, building construction, fashion design, ebya salon byonna n'ebyokufumba bete professional chef training n'amasomo amalala mangi. Essomero baliyita batya Multitech Business School. Lina bagambe ffe ayagala okusoma kubeera registra kuwandiike ali ku 0702 14 48 98 oba 0775 610 72 Multitech Business School. Soma kulembera wangula. Honorable Muwanga Sebo Deputy President, ensonga wali Kasibanda gyalese simi Kasibanda yesiba nnyo ku Lubongoya bukasena abera ku mukutu gwe abayogera nnyo ku Lubongoya aganti n'ojjawo owekika anolita Lubongoya akantu ako kabadde kaluma abantu atali gwokulira kokasi gwokulira kokasi bagasajja kulya kokasi ne kokasi yange nova kubye nono kokasi yange ya Buganda erimu n'omusajja gwe bayita Museveni we mubende eyo erimu n'abatali bakojo oliwange nkugambye seko musajja oyo Muganda wano tewali kipya kye tutaddewo kitabangawo n'obutina ekipya kitaddewo no Kampala Central yakulemberwako Francis Babu simanyi kikamwagwa abaagala ebyekikeebe ekiseera ekyo Nyombi Tembo wano abaddeko kansala werubaga wano nafuka ne MP we Kasanda musajja mukonjo Yetembo Kitembo musajja mukonjo we Makindye akiikirirawo olwaleero Nyeko Makindye East bali mwezo yemuki balimweze yensubuga Muganda musajja wa Mamba naye bogenda wakiikirira ne Joel Senyonyi wakiikirira waliwo Oluhindi waliwo ne Joko Mulozi ne DP yasimbawo Joko Nalozi yasimukasa mpulira mukonjo ogambye owulira kamaliza ensonga nebanga mukonjo kwa Joko Mulozi ne wano mu Buganda nga tuva mu bugunjufu obw'ekitalo Masomoji yalondako Daudi Ocheng okubanga akiika mu lukiiko lwa Buganda era nemuweereza mu Lancaster conference ne mukewayi ne bamuwa constituency Mityana oyagala gamba nti abo bonna baali tebaagala Buganda n'olwekyo eyo ensonga nafu n'ensonga Kasibante gyagamba yes Kasibante nze Muwanga mukufuula mpunga kyali nange muyinako ettaffaali ne beri balya funfugu
Inzo kwa yafunfugu. Ne bali bali yafunfugu. Ne batafali. Etafali oli yataka. Inzo kuba yataka. Ngagala dinafuya. Njagala dinafuya. Tingambe nti nebe njagala dinafuya. Nange mpuga okufuka cyali muyinako etafali. Ne bali banga lyaki yafunfugu. Njaganze yange ninafuye. Nti yafunfugu. Tekitegeeza nti tujja kutambula fenna ne bwoba osobeza kinti ne bwoba ogenda mu NRM n'agenda naawe kubanga fenna twajja twezimba sitambula naawe oba olukutte lwakubadde eri gye tuvudde wala tukwate ku nsonga endala saagala esigale n'abawuliriza olutalo lwange teruli ku bannaani Buganda. Olutalo lwange kozesa microphone agireke banyina bajja gitereza. Olutalo lwange teruli ku bannaani Baganda. Nze omu ku bakwano bange ennyo Honorable Sewungu. Best man wa. Best man wa? Musajja Munyarwanda ateekweka. N'abalala bangi. Ebintu bibiri. Ate Buganda buli muntu emukyaza. Yes. Buganda ekisooka twagala tube strategic. Struggle y'okukyusa gavumenti eno tugitaddemu n'obulamu. Lubongoya mu bigambo bye asobola okuwangula embalala. Kati ate lwaki anfiiriza ono waawano? What strategy is that? Kyekibalo kyo. Ekyo kimu. Asobola okuwangula ewaabwe. Mu bigambo bye si byange. Olabe efubitizi muwango no tubadde naye twakola tsuubi nga tugambye tuzimbe abantu abensa tuswala mu Buganda. Kati tutandise ku importinga yakulemberamu n'oku importinga batali Baganda bajje wano. N'essuubi agyerabidde twagikola tukolewa abantu abasobola okuba abensa okulabirwako abalala. Abakiminya abalesi. Yagikola omu ku bagikulemberamu. He is now importing. So strategically lwaki oleka omuntu asobola okuwangula ekashali ate n'omuleeta wano n'ojjawo Sendegeya. It is a strategy. Kuba Sendegeya tasobola kuwangula kashali. Secondly, Banyombi Tembo n'abalala bayogedde kituufu. Muleme kuleetawo mbeerera gabano ab'NRM ng'ate be balina kasemblesi aka democracy. Lubongoya gundi Nyombi Tembo okufuuka MP we Kasanda South. Tiketi yajijja ku kitebe oba yagenda mu structure ye NRM ye yamuleeta. Structure. Yagenda ku structure. Kakati ono Arua Lubongoya declared by Deputy President nti okufana obutanyagwa netalina na kugenda kuba subjected ku balonzi ba Kampala Central mu kamyufu. Muwanga akakase nze gondi Katabu mukwano gwono. Amukakase nti process ekyaliyo mu bigambo bye. Lida Katonyo gwerwa kubanga y'omu ku bedikire yalinze nti ayagala ekifo. Katabu. Mfayo twatekawo ssuubi tufuna abantu abensa tuswala abasajja abanyankole batandise okuleeta abaabwe bo bafunamu kwawula mawanga sagala bya mawanga nze Buganda tuyitibwa Buganda kuba tuli Baganda era buli ajja wanafuuka muki kati katumalize kampala kusono naye amanya abakulu bano wanyimidde Sewungu talina walala owakiikirira we baziika kitaawe we baziika jjajjaawe naye bagenda omuziika nawe kateseko naye tiazi kutumira no just one line Kasibante twatekawo abantu tusitule abantu abensa mu Buganda nga bakola ebyensa kakati ekyo kiwulidde nga bakola ebyensa so Lubongoya kati yaze okubayigiriza waliwo abakulu bano Mwanga Makinga mbawuliriza nnyo sebutumira nawe naye mbawadde obudde yadde gwa bugaba nga njagala abawuliriza bategeere ekika ky'opposition ekiri mu Uganda omu ayise munne dictator bakubaganya ebirowoozo bakubaganya bali democratic si democracy yoyo NRM gweyagala atandikire ku Muwanga gutena bibyo era byennina Muwanga statement gye yakoze ng'aga nti abawadde ebbanga ebifo bibeere vacant ngambye gwe ku lw'ekibiina kale ne gwe yagikoze bwe twali mu kalulu kali aka 2021
opposition yonna ng'ogigase yalemwa okusimbawo ba candidates oba abantu mu constituencies 79 so kitegeeza zo wetwogerera ku saidi yaabwe ziba vacant kakati amaanyi mu kifo ky'okgamalira mu areas zino ze batalinaamu maanyi ate bali mu kwekuba mu areas ze baatuwangula era enteekateeka yonna gye balina ng'NRM etegeka kulonda structure yaayo benteekateeka ya kusooka kugolola ttumba abo be batakkaanya nabo. Ekibiina kyolaba ekyenaremu olwaleero tulina abantu naffe be tutakkaanya nabo, balina abantu batakkaanya nabo mu kibiina, abamu ku bo nga ba MPs, abamu ku bo mubadde mubawulira nga bayita barebo MPs, naye wabaddewo level ya tolerance nti owaaye yadde beeyisa bwe bati naye kati bakwatirire mpola basigale nga bajja. Singa twali tukola dictatorship ng'eyamuwanga ne banne, abantu nga Batinka Siimire, abantu nga Basekikubo, singa osanga ku tebo y'NRM tebakola ki, tebaliwo olwaleero, naye mwebali era tetubawanga nsalesale bagoba, kubanga tumanyi nti mu demokrasiya wabaawo oluusi abakola ebintu abaana abagenda mu extreme, naye n'obakumaakuma okulabanga ekibiina kibaawo. Okay. So n'olwekyo nsuubira nti muwanga mutumenya ffe bemuvuganya nabo, kubanga n'okusamba ne ttiimu etasobola kusamba bulungi nakyo tekiba kirungi nnyo. Abadde ayanjula omulamu ogwokubiri era nzika ngutandikirako. Tandikira omulamu ogwokubiri. Ennamba zino akugambye nti NRM abantu emitwalo 2. Ebyalo bye tulina mu Uganda byonna biri emitwalo 68 Electoral Commission biri gazetted. Mu byalo ebyo NRM ng'ekibiina buli kyalo balinako register. Teri kyalo ekitaliko register y'NRM. Era teri kyalo kyogendamu n'osangamu bantu 5 osangamu abantu abawera mu register y'NRM. Okulonda ku bagenda okulonda structure, okulonda ba flag bearers ba LC1 ne LC2, okulonda bagundi ba flag bearers b'ekibiina ku level zonna paka ku president, bagenda kukozesa registers zino. Kati ffe bwe tuvayo ne tukugamba nti tuli mu mitwalo 19 mu emitwalo 8, milioni 19 mu emitwalo 8 oba milioni 2, for at least tubaako ne kyetukulaga nti buli kyalo tulina register. kiri kyenagambye nti bwenagasegase. Yes. Ebibiina byonna nga nzikiriza nti byonna byabadde byebyo ziri milioni 36. Abalonzi bali milioni 10 naye ZNRM zirabika ne bwe nkugamba olwaleero kati bikwatagana biti ebyo. Yes, ngenda ebibiina buli mwaga nze nina bano, buli omu alaga evidence, kubanga nkugambye kanzije oli ku Mansard kazizo 28 ez'akayita ku ssaawa ebbiri tukutte mulamu gufu gwokubiri ampuliriza ebibiina ebyakwogera abantu bamemba baabyo mu bitabo byabwe bali milioni 36 mu kitambula RCC. Byabakama atugamba ayina abalonzi milioni 24. NRM bitabo byayo inamu milioni 2 muza milioni 4 zokka okweza milioni 24. Discuss. Badde nkugamba nti kubaganya birowoozo. Badde nkugamba nti tukwate na ku Electoral Commission yabya bakama. Ebibiina byonna ebikuwadde ennamba ebitule ennamba byonna ziri milioni 36. Yeah. Ku milioni 36 yes ebo ffe tulinako 2, kitegeeza 16 bano bagamba zaabwe. Naye mbadde nkugamba nga tugenda mu kuwummula nti buli omu aleete evidence eyaki ey'aba members bayogerako. Ffe mu kibiina ekyenRM bw'ogenda bajja kugira registers zirabe nga zirimu abantu
twali kawempe mu kalulu twali kawempe mu kalulu nga batugamba nti mulina abantu milioni mitwalo 2 batutte omusango election petition baga nti balina bameka nti bo balina emitwalo 2 bafuna batya 8 n'omutwalo gw'abalema kitambula okuleeta suubira nti ye namba gye bawaddeyo suubira nti ye namba gye bawaddeyo naye evidence gyasaba bo bagitutte gusa ensonga ngende wa mu NRM kino kikola registazi weeziri ne Lubaga mmanyi abagundi ab'NRM bameka bali mu register katugambe nti bituufu bandukiza nti batuufu 36 24 2 kakati nakino njagala nkitangaazeemu kazinga bw'otangaza I&M Bank kutegeeza nti osimba nnyo line downloading application yayo bw'oba oli ku simu osobola okudownload simu kika kyolina so ogenda n'ogenda mu Apple Store oba Google Play oba yaffe zino ezaffe osobola bw'oba oli ku iPhone genda mu Apple Store bw'oba olina ffe Samsung genda mu Google Play odownloadinge application ya I&M Bank ogidownloadinge enejja kuyamba okubankinga sente zo wonna wooli ekiseera kyonna era nga obankinga ng'oli smart kyebata banking smarter on the go ku mugendo ye I&M Bank ogenda nti wegenda bugenzi bwe olina iPhone mu Apple Store odownloadinge I&M application eno ya bbulu gikugira ya bbulu erimu akasota akeeru wekati oma nti yeeyo osobola okusasula amasanyalaze kyona kyeyagala okukola ku sente zo kasita ofuna ekisooka soba olina account mu I&M Bank ekyo kimu kyokwina downloadinga ng'ogeze mu App Store Google Play ojja kuba ensi ekunyumira ddala bulungi nnyo ennyumba tuzitunda tuzizimba era tukutegeeza buli gudo olutuma Kampala tulinako ennyumba ffe baani aba honest estate developers tukulembeza weza ffe n'okukulembeza mazima tuli mu Kampala oluguudo baluyita Mountain Road mu gyotusanga nga agenda ku Aga Khan gyosanga honest estate developers mwaniro ekizimbe kiri akulambula abantu wenyini ebigambo jjabiraba ekyo jjagiraba yagwa n'ebbyo jjagiraba kimu kiseno gye kitotya tulina ekisengo gyekola ennyukuta nabyo yagwa yagwa nenga ekiweeri yagwa biweeri honest okay balina ettaka eggayaaza balina nakawuka balina ekiwenda mabombwe kakiriki nampunge nansana bujjuuko kigoma balina ebugembe namusera balina namusera phase 3 balina kachiri balina kachiri magogo balina gobere waffe wenyini balina ettaka muguluka phase 1 phase 2 banno aba honest buli luguudo lw'oyagala balinako ettaka ekibanyampola bakkiriza enamugongo balinayo esonde honest estate developers bazimba n'okutunda amayumba kitambula gatta biri kibitegeeza kakati nekyolina okumanya nti bw'otunulira ebibiina ebituvuganya ebiri ku opposition nopu abagikoze abasinga bavudde mu FDC bavudde mu DP bavudde mu UPC enze ndi ku namba yes wezja ndi ku namba kituufu kakati mukaaga kwabiri munya kwabiri kati enamba y'opposition yonna gy'olabanga ababalekera entono abasinga aba opposition ba members bagwa kumpi mu bibiina byonna kubanga abadde mu DP bw'abajja okuyingira mu register ya NUP tasobola kuta DP ye agamba osanga ebirigira ndidda mu kibiina ky'abajjajja abadde mu FDC nga yavaayo najja mu NUP agawai yadde nyingidde NUP kuba yerina amasanyalaze kati mu opposition naye ate nina okusigala mu FDC yange kati bo enamba berina okutawaanya naye ab'NRM bo tebalina nnyo bibiina birala bibavuddemu ati botunula abiri mu nnya kuyingira yes byabakamazi gyalina nga mwinako 2 bano balina bongatta mwenna mwina 36 kitegeeza ki ekyo si buli muntu ali mu register y'ekibiina first of all enamba eyo eteekeddwa okubanga nene okusinga kubanga nga bwe nkugambye waliwo ababeera mu bibiina byonna olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo era bwe tuba nga tunaasolovinga ekintu ekyo kyetaaga buli kibiina wabeewo platform nga buli memba w'ekibiina abeera ku system ebyuma bikalimagezi nga kitambula
bwagamba nti ali mu NRM bw'aba yeewandisizza mu NUP ng'ekyuma kisobola okugira nti ono agwa mu bibiina 2 wa 3 we tujja okutereeza ekigambo ky'ennamba. Naye ekisembayo ku nsonga eno yennyini nti ab'NRM balina advantage nti balina structure okutuuka wansi, so ku-extracting ennamba yaabwe n'ogikiririzaamu kyanguwa nnyo kuba bakulaga buli kyalo tulina obukulembeze obwa 3 tulina kino paka waggulu. So kakati bano bannaffe naddala abasinga otuvuganya balina nabo okuvaayo okutulaga nti bannange ku buli kyalo naffe tulina eri yellow book, kale tulina red book, era red book eno buli kyalo erimu abantu bwe bati babagamba balina milioni 10 babuzayo 14 zampapula. Okay, zampapula kubanga ezamuze computer ezaffe zisobola okulabika. Kasibante Medi abatuuliriza abantu bakibugondeze kino kitegeeza ki? Ekisooka bano bafere aba NRM mubegendereze. Chairman w'ekibiina kyabwe yabadde mu Greater Mubende ndowooza wiiki ewedde oba ku Mande, no wiiki ewedde yali kibuga ku Lwokubiri. Nenfuna omukisa ng'abakulembeze abamu mbamanyi mu Mityana, meeya waayo ow'ekitiibwa Faustine Mukambwe, meeya wa Central Division ow'ekitiibwa Daudi Malagala. Kati nenfuna omukisa ogwokubiri nenfuna attendance list yabaddeko n'okusasula omukulu yasinkanye abakulembeze eggulo limu enkeera agende ndoza olukuŋŋaana yalukubye ekiboga. Era list eyo bonobo oyagala okulaga obufere ngenda gikuwaako. Kati buli aliko yafunye ssente okulaga nti yakkiriza okubeerawo. Ewa Central Division ewakulemberwa Meya David Malagala erinnya mulimu Solomon Ogwalu, era n'essimu y'omuntu neebeerako, era ne batiikinga nga basasula dozadde bafuna emitwalo 5 transport refund. Kati ewa meeya wa Mityana Municipality Faustine Mukambwe ne bateekako essimu endala, era nnyini ssimu oyo ye naafuna ssente kubanga basizaako erinnya lya meeya ne bateekako essimu ya recipient w'essente kuba zadde ziyita ku ki. Eri bano abatamanyi bufere buli mu kibiina kyabwe bwe basoma lisiti bakubuulira omuwendo gw'abantu ababaddeyo ne bakugamba nti ne meeya wa Mityana yabaddeyo n'owa Central Division kubanga ku lisiti kuliko amannya agaliyo. Meeya wa NUP Bombi, omu ku assistant RDC ndozamuyita Kakooza owa Mityana bamuwandiisenga omu ku bakansala aba Mityana actually some assistant RDC bagendedde ku list bagendedde ku list eya bakansala aba municipal council. Kati bino figa byolaba nti tulina milioni 10 milioni 2 bwe bityo bwe babi manufacturinga era birimu ne sente baba wadde bilioni 4 baspendinze 40 billion Uganda shillings okukompilinga list eyo. Kati baziridde medi kuona ogendako n'olaba amanya ng'omanye ekitundu noga nti Masuulita mumbuulire Ssekabanja yaani bajja kudduka emisinde era senga aba linda ko wakoze presentation hiyo. This is purely my personal information ijompa kakati ng'ekyo nkimaze. So ebyo gundi z'abafere biri fake naye babiriddeko 40 billion Uganda shillings. Kyovolaba nti ekawempe bagenze mu kooti mu electoral petition nga baloopa ne batwala obumu ku bujulizi nti tulina abalonzi wano memba emitwalo 2 tufuna tutya 8 nga bo balowooza nti obwo bujulizi bumala okulaga nti bababbye. Bwe banaasoma amannya ago senga babaawo omugezi kubo n'abaga nti tukole sampling tugendeko egindi mumbuulire medinsereko yaani wano Kawempe Kibe zone ojja kulaba emisinde. Naye ng'ekyo kiwedde
kino kinene kyembadde. Yes. Mukirambulira abantu bakitegeere. Ekisooka bano 36 tuli 24 mu mbuzi 12 balowooza mwe temunnaleeta. Yes. Nti register electoral commission eriko abalonzi milioni 24. Polling station ziri ana mu ntwale na mu 12. Nti bateekwa kuba nabo nga benkana n'omuwendo ogwo. Kyovola abantu ekikemo kibajjira ne batayawula memba na muwagizi. Labour Party efuga Bungereza. Bungereza abalonzi bali over 20 million, actually ndoza bali 40 million abalonzi. Labour Party eri mbuyinza erina bamemba emitwalo 32. Ejidira Conservative Party erina emitwalo 22. And period lwaki memba n'omuwagizi baba banjawulo. Omuwagizi bamuyita supporter talina kuba mutawana mugende mu compiling abalonzi kumping bindi ba member nga benkana n'abalonzi for what mumbulire qualifications ze musinzirako kuteeka omuntu nti member. Era no bino byayogera bye biraga obunanfuusi n'obulalu obuli mu nsi yaffe. Nti ono ali mu government efuze emyaka 40 yaga nti nayo omuntu mu IT ono yali baddenga bwe yewandiisanga member nga taddamu ko wandiisa walala kati akibuulira ffe tukikole. Ye yali muki mu government. So baddira ne ba supporter nabo ne babafuula abawagizi. Supporter ayagala ki ekyawo ky'omutwalidde ekitole kya sabbuuni. Mwabeni ali mu abantu mbagulira mwenge bajje bewandiise. Lwaki tebagunywa ne bewandiisa? Kubanga kyoyagala. Ngoze kumulamwa. Yes. Member owa ekibiina ky'obufuzi. Esebo. Alina ebisaanyizo byalina okuyita oba okugwa n'ataba member. Member w'ekibiina ky'obufuzi alina ne membership fee. Kakati bano ne kibakola beyitira auditor general. Bw'obanga membership fee ya mutwalo mu kibiina ky'NRM buli agula membership card. Bano basobola okuproducinga obumbi bwe sente ze bayogera nti balina. Omuwendo gw'abantu milioni 2 guli reflectinga milioni 2 times membership fee. Bano bazina ku account sengo auditor general nga munsi badde tegeera abasaba accountability y'ensaasaanya yazo. So nebe balangirira byakiralufu kino kitegeeza kikasaba nti gwenga bya yes ultimately kitegeeza bwe tuti omuzannyo gw'okulonda bwe bagukola. Nayogerako wano nti omulonzi mu Uganda asobola okulonda e Kampala era bano babalondesa n'agenda n'alonda Mubende kuba n'okwewandiisa kye kimu. Kakati ono alina milioni 2 opposition ni toto erina milioni 16 toto ye milioni 36. Omanyi kitegeeza kyembuuza gwe nti ono gwage nti asobola okuwandiisa mu NUP ne yewandiisa mu DP ne yewandiisa mu FDC senga ne DA badde kibiina ne yewandiisa mu DA. N'okulonda bwe kutyo bwe tulina okukuba mu ttooki nti kitegeeza abantu ku listi y'okwewandiisa nakwo erinnya lya Medit ligaana kuyingiramu ku voters roll liyingiramu emirundi 8 eri ne bagenda ne balisootingira ewalala. Sebo sentebe omumyuka sebo kakati kasibanta akyogeddeko n'endowooza omukulu tumuweyo lesson ya bwereere kitambula. Medi n'abatuli ebibiina biba n'emitooke ena. Ekibiina kyonna mu nsi yonna kiba n'obukulembeze leadership. Bwe kiba kitandika kiyinza n'okuba ne bafawunda nga batono ne bakola obukulembeze. Bwe kimala kinoonya be bayita bammemba abakkiririza mu miramwa gy'ekibiina ogitambulirako era nga ne constitution y'ekibiina bagigoberera butiribiri era nga be bafeesi yakyo. Kyovula be waffe be twagera nti abo bagize babuuse awali vakanti kubanga abo tebasobodde goberera kibiina semateeka waakyo n'ebigendera byakyo butiribiri bukuusa okusigala n'abantu abavudde ku ssemateeka w'ekibiina era nga tebakyatambulira n'ekibiina kyekikkiririzaamu for political expedience. Byebyonoonyo ebyobufuzi bano bye bakola tyoli ne baba yonoonese abbye sente akoze eki ffe kasita abaatulonda omanyi ng'agiragira ffe memba waffe
kyovula bazimbye kino kireetya obulyake obunyazi nga bakuŋŋaanya buli mwonoonefu bamukuŋŋaanyizaawo actually waliwo omusajja omu media man gasiba ntumanye wali empigi ng'okkirirawo eyali atema olutobazi nga akolawo obwato yateekawo ekifaananyi kya muhoozi emaya n'agamba ono memba wa NRM era abantu bonna abamenya amateeka g'oku nguudo okwo emabega wano bateekayo ebijaketi ne bakutegeeza nti kati bano be ba NRM. So ekibiina tekisobola kubeera nga mukokota membership ya party tebaba bamukokota oleeta abo bokka abategedde omulamwa era bagivaako they cease to be members. Ekibiina kirimu omuki omulamwa kyovula bonanga nti nabadde tough dictator. No, I know how a party should run. Era twaga tukulembere NUP nga party tefaanana zino nti muyololero ayonoonye yakoze ebiki tukugamba kati tutwalire wamu kasa tuli mu buyinza ne twonoona ensi kakati ekyo ne kibeerawo omutendero gw'okulikasiba nti gwayogeddeko gwe gw'aba supporters bo boogera bye boogera batandika okufuuka abawagizi b'ekibiina ogwona omutendera mukulu era memba b'ekibiina baba batono kubanga abo baba n'enzikiriza. kanzi katono se oli kumani sonkoze kwa nti badefene kuva saawa mpaka saawa zino zigenda kwera 3 tongera kutegeeza nti obulamu bw'ekikulu ate byolya ku nsi byebibyo fe abasiraamu tuli basanda 3 babeera ba coffin ne babeyenkana enti oba ogenze kati obulamu bwo buwe kibwetaaga nga gwali mulamu. Ekifo kita Brevard Hotel Masaka gendayo omulekaawo era kuteekayo mbaga kolayo meeting kunyaka chai kya misana kyaggulo kusulawo olamu butambuzeeko vaako mu Kampala otambule batogeze Brevard Masaka ku hoteli yafeeyo tuyina kitolo kiyise Brevard Sands Lodge ulira Sand Brevard Sands Lodge Kalangala efo solo efe byetoolodde obutonde bujitukalo naye n'omulembe agenderera okuwa emirembe n'essanyu kinga nti obulamu bwo kyotadde mu lubuto kyekikyo kyolabyeko kyekikyo akayo k'ennyanja tuna gardens ennungi ezijjudde obutonde jangu ofune ebyokulya ebiwoma okuzaama jangu okole honeymoon ono ewaffe jangu weyagale tukulambuzeeko tukiyita first guided walk tuamzeeko mu kibira tulina band tulina steam okweyokya tulina sauna tulina gym tulina twokya n'omuliro tulina bayita campfire abaana bayitunda bouncing castle abaana banyumirwe Brevard tulina jangu tuambuzeeko tulina MV Brevard speedboat eno yo weetoola n'omuntu wono weetoolola n'okola patenga oli kuliku MV Brevard speedboat jangu twakwebaza mwezi wanyu mu Easter mwebale nnyo ddala jangu ko waffe mu Brevard Sands Lodge Kalangala kwesimu kwanya bisingawo 0777 mukaga munana mukaga nyibaze mu 708 emirundi 2 ana mukaga 55 twebaza fa abamaliya zikago mwebale kutwagala namutambuze mali naffe ffe tuyita ku mazzi ennaku 16 zokka emali ngetuse e Mombasa okuva China ku 3 zokka ngemali evudde e Mombasa etuse Kampala jangu tambula naffe tuli kusasa twaze mu kikubo eri twavaayo kwa jumba ke twaze mu kikubo mwennyini tuli ku Sasa Plaza omwali ogw'okutanzina ekisinga kita WB warehouse yaffe eri Makindye fe abamalezi ko tubeebaza mu kutambula naffe ebbanga lyonna tuli ku simu 0759 92 672 amasanyalaze gakyukakyuka nikagenda omeme yagenda kati na UEDCL yalina obuvunaanyizibwa amasanyalaze kati gwe yasasula nga obadde ku meme nyiga M65# oba oliko emitindo bako yateera osasula amasanyalaze go londako UEDCL light kuliko omuntu bubiri ninoonyako UEDCL light ogoberera endagiriro osasula amasanyalaze bino byatandika dda omwezi guno gunyini gutulimu nga lumu bwino kutawanya ufunye obuzibuzibu sasula amasanyalaze bikwata ku masanyalaze ngonyiga 08
08 385 UEDCL. We light up your world. Karibu na fali kusimu. Hello. Hello, Bwana Medi. Sebo biba. Wewe kuweleza. Sebo alikuuliza sebo. Ndi wakuno sebo sina wendaga walala. Wenzoka okufumanya ebifa mu ggwanga. Amanya kansala Rastamani bwayise mulakimu. Munini yo picha agulanye senta mu kulembeze. Vice President Mondabire. Ngose se Bwana Medi. Ne Abuganda nkasibante mutumidde ne munaye ni alemu. Naye ekitokera ddala ensonga mwogedde ku nyingi naye ngenda kuyita saidi eno ensonga ey'endala honorable vice president yazinyonyodde bulungi eri Kasibante ndowooza agitegedde kakati ku nsonga ya naffa ba NRM era nze mu kusooka nali mmanyi engeri gye bali nti kyekibiina ekyewaŋŋamya ku buyinza bw'eggwanga regisita y'eggwanga eri nansolo gye bakutte ne bagamba nti ye ya NRM kubanga be bali mu buyinza be bawaŋŋamya tosobola kuŋŋamba nti NRM yo regisita yaayo abalimu tebafa okuba 225 paka kati olwaleero yo omuwendo gwabwe bweyongeze gwe tegusalika ekyo nno kitambula kitwewuunyisa nga ffe bannayuganda ekirala nga maliriza Bwana Medi nze engeri gye mbeera ennyo mu bwayiise bakunganga abavubuka nga bagamba w'obeera ne kaadi ya NRM otambula ekyo tebajja kuyola aido kakati abavubuka beesanga nga beewandiisiza mu regisita y'NRM naye nga tebagyewandiisiza mu NRM nti ba NRM wabula nga bajja kubayoola aido kiro wamupolisi wamusanga nga bikogerako biri wajjayo kikaadi kya NRM kyalaga kakati ne mugamba nti abo bawagizi bammwe abamu baliyo bubeezi naye nga si bawagizi bammwe regisita yammwe baliyo nga ya kiwaani mulekimondi bwayiise wano ali ku simu. Alo. Nkulamusiza nnyo ssebo. Nange ssebo. The President of Media Callers Association afere Burhane ku Namugongo stage. Abakulu mbalamusiza nnyo ssebo ne Vice President nkulamusiza. Naye njagala mbategeeze nti abantu abeewandiisa mu register za NRM ekyamazima abamu banoonya bukuumi. Nagamba bwe najjayo kaadi awantu wonna mpitawo. Naye ate kino ekyokugamba nti nno okugoberera register simanya n'ebigenderako mu kibiina abantu tebabimanyi. Omuntu wabanga awagira NUP yaaba awagira kuba kati ffe ekyokulabirako towagiranga Besigye dda kati tuli ku Kyagulanyi naye nze ne kadi FDC taagifunako eya NUP sigiina naye mpulira gyempagira n'olw'ensonga eyo aba NRM bajja kuwandiika naye era ojja genda okulaba mu kalulu nga Museveni afunye 5 Kyagulanyi 3 ababeera baalazeewa. Nze Katwere. Hello. Sebuliba. Wanji. Sebo balokweleza eggwanga n'Obuganda. Semwe walikuuliza ssebo. Kitukakatako okuba nga tutumbudde. Tugenze mawulire. Sebo noyogera ne Kavuma ku Lwokottawa. Abakulu abali mu studio mutamusiza. Nze Bwana Medi era omwami oyo omumyuka w'omukulu wa Nuupu. Sebo nze mbadde mbasaba mutunule wansi mulabe. Bwe tukera ku makya ne tugamba nti tulwanyisa dikiteeta ate bwe ntunuulira abantu abali mu Nuupu nga ffe twelwanyisa Medi n'otunuulira ekifo kimu nga kirimu abantu 20 naye nga bonna baagala ekintu kitya baagala ekintu kimu. Awo NRM weefunira amaanyi neba nga ekozesa obuyinza obwo. Hello. Kavuma agenze yekka. Hello. Sebo. Bali kuweereza bulungi munnange. Kale munnange. Mukeyo makanika wa Toyota Mundeba. Sebo. Kankala wakati wano naye nga ndi wa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu ye President. Ebibalo bitegedde? Ebibalo bitegedde naye ebiringa babikonyeeko kanze nkone ku kya Muwanga Kivumbi ekyabakaliza Nuupu. Kakati Sebo Muwanga Kivumbi ye Uganda twagimala dda twagituula ku nfeete tuyina ebitundu 9 ku 10. Kakati waliwo ebitundu nga ggulu eri yonna. Sebo tulina nteekateeka kyeyegendo okutalaga mu gine banzi tubenga tukolawo ofiisi okulaba nga ne Nuupu esaasaana tuone bali abeewaŋŋamya mu buli wamu bataddewo obwesitabo enyaleero. Kensembayo mu bufunze obw'ekitabo bino kaba byogere babikoli batya ne banaatugamba nti NRM erina obukadde 3 ffe tulina 10
ekirungi bwe tulonda tugenda okumala mu kubala nga omubaka we Kampala owa Nuupu ayina emitwalo 10 ng'oweni alimu ayina 6 kibyo tusinga okulwanako bino byonna ne banaabibala kikula nnenge twagala wini ya Kyagulanyi Ssentamu ate bannayuganda tutimbe Kyagulanyi tumuteezi baatuganye onkuba enkuŋŋaana tujja zikuba mu kwanjula ne ku mbaga Mami Museveni tumutwale ekaza kakaaba nze Mugerwa. Hello. Sebuliva. Anji. Webale kuweereza. Webale kuwuliriza ssebo mwale tuwuliriza. Omuzukwanna Male Mahadi. Ng'asinze wano ku muzikiti wa DNA ng'azaalibwa eri waffe Kyakate Masaka. Onani mulya kimu? Sebo no muzukwanna Male Mahadi. Sebo. Wadde nange era ekimu nkirya ssebo. Owe naale mukamulamuse naye owe naale mnyongera okutegeeza naawe toliyo kuba enaale muliyo lwakalimu ng'abaali mu UPC we yagenda baavaayo ne bayingira mu enaale mukwegamba nammwe munoonya miki mirimu naye kaŋŋende ssebo ku ky'okutambuza NUP mu Uganda yonna ssebo nnyongera okutegeeza aba NUP nti twagala NUP egende mu bitundu eby'enjawulo kati okuleeta wano omukulembeze Kyabawandiisi wa NUP mu Kampala ate nga n'eri gye bamuzaala twetaagayo NUP kubanga bulijjo abantu batugamba NUP eri Kampala wokka eri mu Buganda kati tufunye omukisa kati tulina Ssaabawandiisi ayina gy'ava kati tumusindike eyo NUP eyongera okukola ki okutambula webale kuweereza tutuyinza kusingako njalabe bazamudabuliza balungi yonna kyomaliza ndiko sebanta oba ayigo kitambula yako kitambula talina kakati tumalize ate era nze gwe bakonyeeke nnyo kakati katonya omusimu bawulidde mu statement ab'amasimu mu statement yemu Burhani ye mweraliikirivu nti yadde enamba twogedde ennene nojja kwekanga nga President Museveni yafunye 5 nga Kyagulanyi yafunye 2 nenjagala musuubiza nti bujja kweyongerako naddala oba President Museveni mukulu Kasibante tetugulira abantu mwenge kuyingira mu Yellow Book ekyo oba abantu bafu bavumye naddala abenaale abantu bajjanga beyagalidde ne bayingira ebitabo njagala kumaliriza nga nsaasira maama wange Kootirida Naddamba twafiiriddwa muto wange Abudumayanja bambe ne tumuziika ku lunaku lw'okuna ebisanje Masaka naye musabira Mukama ayongere okumugumya n'abadde bawangaala n'omugenzi awe Kyambogo Masooli kitalo naye mwebale nnyo byonna bye mwatukoledde nga famire naye njala kuwonja kusaasira mukyala Grace Nakitende Damulira weriyana kufiirwa maama era omukadde wange Andrew Damulira ngambye nti kanyazaala maama muzalira omwana muzalira omukyala tugenze ebyokuzika tujja bibategeeza kyanyo Grace Nakitende Damulira kufiirwa maama Andrew Damulira ku Nasa Road kyanyo kufiirwa maama zaala omukyala Vice President Deputy President Vice President Deputy President Deputy Dese umaliza dakika emu yokka seconds medi njaga okwebaza Nabutambala naddala abantu b'ebulo betwali nabo ku Easter n'abateekateeka abavuka ab'emipiira mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo era ne walala tujja